Wewa, neteti kutandika buteleko bitambule mu Parliament ya Uganda olunaku olwaleero isize ennongosereza ya bombi 12 bulambirira naddala ku nsonga z'okulirira abantu abali kumpi mukaaga gyemuvuddeko waliwo okusikangana ebitoogi wamu n'okulaga obutali mativu naddala ku nsonga z'ensimbi zino okubeera akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'eby'ettaka ssaako n'abaka Parliament abavunaanyizibwa ku ttaka mu mpeera y'emu mu nsonga ezibadde zigenda mu Parliament omubaka Cecilia Ogwal wa Dokolo onalemeseddwa okuba nate nga asoma report y'ababaka bati ne bagiyita minority report ensonga bwezi zitambudde katubirabe. Olwaleero Parliament eyisizza ennyongereza mu mbalirira y'eggwanga ya buwumbi na buwumbi wakati mu kusika omuguwa. Kalumanywera asinze kuva ku buwumbi 12 ez'okuliyirira ababanja gavumenti ku nsonga z'ettaka era nga beebuuza lwaki balonzeeyo abantu 6 bokka okuli Dodoviko Mwanje eyamenye ekkanisa mu Ndeeba sako ne Medad Kichoncho w'ettaka ly'e Lusanja. Funds were requested for specific purpose. It therefore be voted for that intended purpose. Kinajjukirwa nti ensonga z'okuliyirira abagagga bano zagobeddwa akakiiko k'ebyettaka era kakulira Beatrice Bencha n'ategeeza nti ensimbi tazimanyi basindikiddwa mu kakiiko k'embalirira bategereze ensonga wabula era olunaku olw'eggulo bano balemereddwa okukwatagana nga buli omu ayogerera munne ebisongovu wakati wa Ministry ne Uganda Land Commission. I want it to be on record. Uganda Land Commission never requested for the supplementary. We didn't. Kibadde tekyetaagisa bantu kwagala kweraga kweteekawo kabandole okwagala okukulaga which powers zogamba minister za serving ng'oli wansi we oba tomanyi position yo oba togimanyi bw'oba olowooza ndowooza ye bw'aloota ali minisita. Akakiiko kategeezezza nga bwe kagenda okusalawo ekisembayo ku nsonga eno era leero bagambye ssente kabaziyise buli kimu kiteredde. I beg to lay copies of that report. Ennyongereza eziyisiddwa mu mbalirira si za ttaka zokka wabula zino zinokoddwayo bunokolwa nga n'ebitongole ebirala bingi bifunye ensimbi. Ekimu ku bisinze okufuna ensimbi kye ky'ebyobulamu olwa COVID-19 okuleeta eddagala erimugema doozi obukadde 18 n'okusoba okutandika n'omwezi ogujja wamu n'ezi masiki. The approval of the money for masks was 57 billion. That's the 33 billion and for schedule addendum 1 and the 24 billion in addendum 2 coming to 57 billion. However, the releases at the Ministry of Finance to Health did not total to 57 billion, but it was totaling 54.5 billion, Madam Speaker. I want to make a proposal that before we pass, let Parliament really pass an additional request to government, in fact a directive to the Auditor General that we need a quick special audit in the expenditures of resources of COVID. Bino byonna biyise mu kusika omuguwa era ng'omubaka omukyala okuva e Dokolo Cecilia Ogwal alemeseddwa okusoma alipoota y'abatono giyite minority report. The minority report was not submitted to us on the day of the report. It doesn't form part of our report, Madam Speaker. Is it therefore in order that the chairman of the budget committee would deny this house from listening to the voices who are departing from the views of the majority? You cannot now come with an addendum at this stage. You cannot. Let us proceed. Ntezo bannannyini mataka sibe bagenda ozitwala waliwo bagenda kutwala ku ebitundutundu ekyo kyo kyeraga tekyetaaga na kubuusabuusa. Bya Elias Sajabbi ne Grace Segirinya, Sorot TV, Omunyo.